netwagase tulina okulaba nti ekifo kino kifuuka ekyobulambuzi nga kale kyo ssente mu mukono era nga mulimu ne kadiiki tujja kubeeramu ne craft shop tujja kubeeramu n'emyeso ng'omuntu ajje n'atulaku wano mu leisure omwenge gwaffe tuli basobozi bange ekyavu era tugeza haawe manju nti tufune endukusa z'ebitooke binansangwa nga tufuna embidde abaana baffe tebakyamanya embidde ebika by'embidde weebiri n'omugaso gwabyo naye tetukyalina bwe tubikola ki ffe ng'ekitongole twagamba ebyo byonna tubigatte kifuuke ekyobulambuzi era nga ekkaddiiro ng'abaana bajjenga mu masomero nga n'asasulawo n'enula 10 olwo naye biba 5 omwana ekisooka aba ayize ekintu ekirala tuba tumwagaziza obuwanga bwe ate tuba tugezezaako okusiga ensigo ey'obulambuzi era nga tulina ekizibu nti ekyobulambuzi abannaffe aba biiki aba hoteri restaurant abo bonna bonna tekigattibwa bulungi disitulikiti oba gavumenti erina enteekateeka zaayo naye ebintu ebyo senga tubitambulira wamu kubanga si tusobola kugenda kulambula kifo nga tunaba kumanya woteri bw'onoosula ne bw'onoolya ekyo kibayita ekyobulambuzi omwaka oguwedde mukama wange ono omutaka Namutu yategeka bulungi nnyo yakulembera enteekateeka za Namulungi 2023 twategekera mu Kampala Nairobi woteri ennene egaggadde ne tugatta ekitundu ekyo ekya hotels era ne ku mulundi guno twaniriza abo bonna aba hoteri abanaatuwa ebifo tutambulize wamu ssebo mukama wange omutaka Namutwe tuwasa ekiboobo nebaza Katonda okusa Katonda gwe yakuwa n'omutima omugabirizi Kyagwe otukoledde ddala bulungi nnyo era otwagazisizza obuweereza amazima yange emmotoka 5 nangamba zitambuze abaana zibalambuze ebifo by'obuwangwa ebifo by'obulambuzi era n'abatwala n'emmengo n'akwata mu nsawo n'akubisa ebipande byonna naye ng'agezaako okulaga bannakyagwe omulamwa abamu bakitegeera abalala tebakikola kino tugenda mu katemba tugenda mu bisanyusibwa naye tulina okutumbula omwana omuwala mengo puroguramu zaayo tuziwagirira bwe tuvaayo n'enteekateeka ng'evudde mu mengo tulimenga gikuba gisimbiranga ki kuuli omwana omuwala kimuyamba mu kampu batendekebwa ebyobuwangwa batendekebwa ennono tetukyalina abaana budde kubabuulira nnono zaabwe omwana n'atuuka n'okufumbirwa nga tamanyi nakutambulamu ng'omuganda omwana n'atuuka nga tamanyi nakuwaata byebyo biba mu kampu omukulu Namutwe yakiteekamu ssente n'ateekamu emmere kubanga twatambuza ensonga ezo era ekyomukisa omulungi olwaleero azze kamwebaze neebaze n'enjawulo ne Ssekiboobo mukama waffe kwanaagattira nti weebale nnyo n'enteekateeka zonna bwe zituuka mu buwalo amakula Kyagwe ne tusituka zino z'empagi zitweyimiriddeko z'ensozi mu buweereza ze twesigamyeko bwentyo nnyimuse eddoboozi eri bonna Katonda ba blessings baawaddeko sigako mu nsigo mu baana abato mu masomero era bannange nabulungi w'omulundi guno tubenga tumutegeka mu mutindo ate emmotoka tugireeta ekyagwe so mukama wange era olukaba lwakwasa nti era olina okwegatta mu nteekateeka z'omulundi guno neeno timwezze bannange nze emirimu gyange giri mu magombolola giri mu bannakyagwe eno neofiisi bintu bingi byetwetaaga okugattira wamu tusobole okutwala Kyagwe ne Buganda maaso mbasanyukidde mwebale nnyo era nga nendaba ne Ssekiboobo okubuuli atuuka okujja okutongoza ensonga naye nga ekyasizibwa tukirese wano ebiyiriro wano mu kibira kyaffe tukirese ki tubirese awo ne tulowooza nti nno abaana tulina bawa sente kugenda mu didizwalo nakyo kirungi sikivumirira naye waliwo omwana wateekwa okumanya nti ensuwa fridge bweri neyo ero ensuwa era ateekwa okumanya nti nno gano madinda amadinda gava mu mutiiki era n'okumanya ogakola ki okubeera
lunaku luno kubanga buli tubaako ekintu ekitutwala naddala n'okwagala okumbula omwana omuwala tusanyusa okubanga tuli kitundu ku nkulaakulana ya mwana omuwala. Waliwo ebintu bingi nnyo n'emikisa mingi abaana bano gye tuyinza okubawa nga tuyita mu mikolo nga gino, empaka z'obwannalulungi, okuyimba, emizannyo n'ebyokulabirala. Naye tumanya nti abaana abamu Katonda teyamuwa bya mizannyo, ate ne tujja tugezeeko mu mpaka nga zino awalala, mu mpaka z'obwannalulungi. Tulabye nga abaana bano bangi babifunyemu omukisa, bakozesebwa mu kulanga ebyamaguzi eby'enjawulo mu basuubuzi, bakozesebwa okukola emikolo egy'enjawulo ate egitabaweebula mu kitiibwa kyabwe kubanga ffe mu Buganda ate tetulowooleza ku kwebuula baana bawala. Bw'oba weetegereza enkola gye tuteekateeka empaka zino ez'abaana abawala tetubakunabya tukola ki, ne tutunuulira general ebintu eby'obuntu, embeera zaabwe, empisa zaabwe n'obumanyi bwabwe, okusingira ddala kati nga ffe aba Buganda ebiki bye bamanyi mu bintu bya Buganda naddala eby'ennono n'ebirala. Naye tuli basanyufu nti tufunye omukisa Mukama atuusizza ku mpaka zino endala mu mwaka guno, era ekintu kyonna ekinaabeera mu busobozi bwaffe tujja kikola okusobola okutumbula abaana bano abawala okwewulirira mu self confidence. Abaana abawala mu ngeri y'embeera yaffe eza bulijjo balina ensonyi, basonyiwavu, naye tukirabye nti ate oluusi ensonyi ennyingi zireetedde abaana bano obuzibu, kubanga twali ekyokulabirako ekyamaka gaffe agamu nga mulimu bassedduvuto abateewa kitiibwa, ng'abaana abawala baweebuulwa nga tasobola nakweyogerako yadde okuloopa omuntu, oluusi babatunuza mu mbuga za sitaani, oluusi babakola ebintu byonna ebizibu. Naye tulowooza nti mu kuteekateeka empaka zino package erimu ebintu ebizibu, omugugu gwe tusibye gulimu ebintu ebizibu, kuyigiriza abaana abawala obuteetya mu bantu nga emikolo gino tuba tugendako tubayisa mu maaso g'abakungu ne babaako bye boogera ne babuuzibwa ebibuuzo, kibaleetera okukuma mu mutima n'okwewuliramu self confidence. Kale tufuba okulaba nga Kyagwe ebeera nsaali nga tukulanyamu promotinga omwana omuwala mu mbeera ye, okubeera nga yeyagirira mu ggwanga lye n'obuwanga kufunga famira. Tusaba nti Mukama atubeere ku mukolo guno tujja kutambula bulungi, tukubire omulambo, abawagizi batukwatiraeko ebintu bino bibaamu ssente, kubanga abaana bano tubasula mu kampu bwe tugenda mu mpaka ezo. Wabeerawo ekiseera ekyokubeera nga basula mu hoteri, beetaaga okuliisibwa, beetaaga okulabirirwa mu ngeri ey'enjawulo, naddala nga bagenda mu mpaka z'obwannalulungi. Tunaasanyuka nga bwetumuka zino, tunaasanyuka nga waliwo abatukwatiddeko buli omu kyasobola okufuula empaka zino ntanguzi ekintu kyetulimu. Mwaka ogweddewo abenkya twali babubi, naye twali tumanyi ffe tunaabeera ababereberye, naye empaka zibaamu abasaza abakoze ebyenjawulo oluusi n'abeeyagaliza. Sijja kugamba nti baasala bubi, naye bwetyo nga twagala okwebaza wooteeri eyo omukulu gy'ayogeddeko, Kampala Nairobi Resort, abantu ba Feni bwe twakola wooteeri yaabwe empya tebaatusaba nsiimo. Njagala yenna abaabasanze ne management okubeebaza olw'ekyo kye baatukolera. Ndi mutaka Christopher Kaddu Namutu w'omukaaga era omuteesiteesi, omu ku bateesiteesi b'empaka z'omwaka guno ez'obwannalulungi. Nayise batabani bange
lwaki abantu abonje baagala kukugira njagamba sivuma naye ndabanga abataliimu mulamu kubanga bwaba olaba ekyokugerako ekya kampeyini ensoose ya fisitula n'olabanga abantu bangi fisitula tebakyambulina agenzi tugenze kusibusoos kabaka ayambye abalwadde basibuseozi tugenze kusolooza omusaayi nga kabaka yakulembedde kampeyini y'okusolooza omusaayi mu malwaliro gyeguli yadde amalwaliro agamu mulimu abasawo abazibu nga batunze mutunuvu tugenze obulwadde bwa AIDS oba siriimu nga tolabanga kampeyini zitambudde bulungi nga tekulina nusu ya gavumenti naye nga impakiti gyekikoze sirabangako sifunanga mukisa kulaba kampeyini ne bwolaba amawulire gaabwe gye bakoze kampeyini bantu ne baweza 20,000 mu ggwanga limu abagenda ku kampeyini ezo nga bassaamu ne ssente ez'okulungusa kyemijoozi nga baddukiramu ne bawaayo essaabaza ng'oluusi twayita ne kulya emisana ne bagaana okujja ekisegede kiraga nti tulina abantu bangi abawagira kampeyini z'okulwanyisa endwadde ez'enjawulo mu bwakabaka ebyemizannyo amaato ogalaba emipiira gy'ebika byaffe ogiraba twakamaliriza emipiira egy'amagombolola ogirabye n'abantu abadde bagibeerako juzi nali ne minisita w'abafuba Nsebambu w'ekitiibwa nga tulambula mu